creation of new polling stations and whatever. What is your kakati ebyo mbadde njogera ku bintu ebyo ebibadde bikwata ku fujjo lye batukolako, twogedde ku ghetto structures ezo abagenda bakola activities we tubeera, ne twogera ku routes okutuyisa mu makubo agawala, ne twogera ku civil servants n'ebirala, naye ate waliwo n'ensonga endala ez'essimba zitwogeddeko ezikwatagana ku kalulu kano ke tugendamu. Twogedde ku ngeri gye baleeta buno obuuma bwa biometric machines, ne tubategeeza nti bannayuganda abasinga tebamanyi ki kigenda mu maaso, era ne batuwa obweyamo nti bagenda kutandika kuyigiriza abantu bwe bukola n'ebirala bwe bityo, naye ate tukyalina ebibuuzo bingi nnyo nga mwotwalidde etteeka ki lye bagenda okusinziirako. Tubadde tubabuuza buno obuuma bubiri bwe mugamba okutwala ku polling station bwonna bwe bufa ki ekigenda kubeerawo, n'ebirala bwe bityo bwe twogeddeko. Twogedde ku nsonga ya register ne tubagamba twagala register eyo mu bwangu ddala eri final. Twogedde ku nsonga ya tally sheets ne DR forms. Mu kalulu akaggwa n'obululu bwonna bwonna obaddewo, electoral commission tetuwa tally sheet per district okulaga buli candidate akoze atya, naye etteeka liragira nti balina okutuwa tally sheet eyo, era tukibagambe twagala tally sheets ezo. Etteeka ligamba nti bwe mumala kulonda DR form oba declaration of results form yeyo polling station eteekebwe mu kifo abantu bonna bonna basobola kulaba nti buno bululu candidates bwe bajjeyo, era nakyo tubagambye bakikole ku mulundi guno. Twayogedde ku nsonga y'okudenominating abakandidate baffe bye mubadde mulaba ne rulings ez'enjawulo ze tutanafuna okwesanga abakandidate baffe abamu bali ku bunkenke tebamanyi akakiiko kanaatuwandukulula oba nedda, ne tubagambye byonna byebakola bikyamu. Ne twogera ku nsonga y'abakandidates baffe abamu be balemesezza okukampeininga mu prisons areas, ku police barracks n'ebirala, era ekyo nakyo ne tukivumirira nnyo. Ensonga endala gye twogeddeko, mu bululu obuwedde mukirabye nti Kampala ne Wakiso ebyokulondesa bikyuka leeti, era ne baba basoma results batandika nga basoma za Amudati, owulira nti bali Kabera Maido tebagala kusoma results ez'e Kampala, ez'e Wakiso, ez'e Buyikwe, awo wali badde osuubira nti results zesooka okuyingirawo. People to do much of the claim. Are we seeing things? No, it depends on who is breaking the law. But what we have agreed, all parties were represented. So we believe what we have discussed will be implemented by all parties. The excessive force that has been used. There is no excessive force. There is no excessive force. It is the role of police, it's our role as security to make sure we enforce the law. Now, where you conflict with the law, ultimately we have to come in. But there is nothing like excessive force so far. Ekyo si kituufu. Tugambye nti eno meeting abadde mu ba agents ba all political parties ati ensonga ezitwogeddeko okulaba nti buli political party eziteeka mu nkola kyekikulu kyetukanyiza leero. Naye katugwe ekireetera tear gas kiki? Sooka olabe what causes us to use tear gas. That's the most important thing. Tumaze 7 weeks mu campaigns, 9 weeks. Naye ezo 9 weeks obadde olaba mu tear gas. Obadde ogiraba kati bwabeerawo ennaku 2-3 nga tumugoberedde mateeka naffe tuvaayo nga security okulaba nti tuteeka situation eyo in order so that there is law and order in this campaign. Like which ones? No, but you see their processions are guided. We clear them and we guide them on how to do them. Now this is a different procession from what you are talking about, because everybody, if you want to do procession, you let us know, we clear you and even provide security on that procession, which is unlikely not being done by other people. Sorry? Kubanga fenga security tulina obukodyo bungi obutukolesa. Tear gas is non-lethal. We can use it and we use it. It's acceptable. Embwa tuzikolesa tulina canine unit ate twababulidde lwaki tuzikolesa ne level how we can use these dogs. Now all means we are using now are legally allowed as police, so there is nothing we are using that is illegal in the law. No, they are all. When you see what we are proclaiming, for example, the government, no campaign should go beyond 6, we proclaim. In that proclamation we even say you have the right to use a rifle fire
So it is allowed in the law. But no. But who killed people and why were people killed? Yeah, but who started it? Who started it? Because you see what we have been discussing with these people, let's not give bankrupt ideas to our young people. That's what we have been telling them, so that we don't allow people to provoke security. Because if you provoke security, we have self-defense. You cannot provoke me and I keep watching. So what we have been discussing, let's have a situation where we don't provoke security. They do their part, but also we do our part as security. Thank you so much. Well, as far as I'm concerned, at least what we all want is a peaceful election. No one wants chaos. We have agreed on what is allowed, the do's and don't do's, so that there is a guidance. We should all follow the law. What does the law say? Remember, at the beginning of these meetings, we signed a memorandum of understanding on what is allowed and what's not allowed. So we all agree we need to move forward. We need a peaceful election like it has been before. Where there are mistakes made, we are going to be corrected. And going forward, we agree that people should hold their rallies at the venues. We should avoid processions which cover all the roads and makes other road users unable to use the road. But people can have stopovers and talk to the people around, but not cause a commotion of everybody following you. Because everybody was to do that, then all the roads will be closed because of election time. So that's what we agreed, and I hope all of us will follow those guidelines. That's it. Any question? You don't want to ignore the candidate makes it crossover. You find people there. You can wave to them and continue, like many people, other people do. But not wait for them and say, follow me, follow me, follow me. Then you are going to cause a commotion. You cover the whole road. People don't have where else to use, and that's where there is altercation with the police. Otherwise, we should have a clean election. Everybody wants that. Did you discuss about the excessive force which is used in that? What we agreed that everybody should talk to their side. The police was going to follow to ensure that their officers in the field follow the guidelines given to them. But also, the supporters will be talked to not to attack police. Because the incident in Jinja, police mentioned that they are being thrown at by people. So how one reacted it was wise to throw a stone at somebody who is armed. It's not wise, not wise at all. The law should take its course. You see, during the campaign time, nobody is above the law. Whether you are in NRM or not, you should follow the law. If an NRM supporter attacks another person, how do you relate that to a campaign? Because if tomorrow a thief goes and steals money putting on a certain T-shirt, will you say, oh, that thief stole in an NRM T-shirt, the other one was in a T-shirt? Crime is crime. If an NRM supporter does wrong, the police will take action. Did you observe the neglect of responsibility by either parties, police, electoral commission, because people are dying? And no. So what we want is if everybody follows the law, there shouldn't be any death. Nobody should throw stones at police. Because why should the police be thrown at? It's also not wise. But at the same time, we agree that the police should also use a restraint to ensure that no excessive force where unnecessary is used. Okay. Yeah. For good purposes, your name is? I'm Moses Yaruhanga. I'm the agent of President's candidate Museveni. Abadde wano ku Electoral Commission. Ababuuza nti wali wano mbutuli ababuuza. Tubadde lukiiko lukiiko lwa Electoral Commission ba agency ba presidential candidates batuyise mu lukiiko twogedde ku bintu bingi naye ekikulu tukanyiza mbu aba candidates tugoberera amateeka nga bwe galagira tugezeeko okwewala abantu kutambula mu procession nga oluguudo lwonna balusazeewo nga abalala abakosa oluguudo olwo tebasobola lukozesa oba candidate agenda ku rally abantu abasange ku rally aleme kutambula nabo agenda ku rally abaye nga abasangayo naye baba basanze mu kuba asobola obawo kajambo ye n'agenda maaso ku rally ye.
tukanyiza stop over osanga abantu nga bakulinze osobola bawubirako n'ogenda mu maaso ujolaga kubeera neraleyo neso kusinkana abantu nga bali abantu n'ogifula rale ate kubanga waliwo osanga abakande tebamunga oluguudo lufuse rale efuse rale venue so tambula bawubireko negenda ku raliyo wesanidde okubeera wategeza abantu bajja kusanga ku raleyo rali bulijjo kati nga kati tugamba rali ejja kubeera kololo kati bwe mbangenda kololo nensanga abantu bali ku wampewo eyo teba rali wampewo rali yange beera kubanga ekifo kiba kimanyiddwa rali wegenda okubeera so si buli wantu wosanze abantu bebeera rali ffe kyetumanyi ffe abaffe tugoberera amateeka oba batagobedde etteeka poliisi erina okukola omulimu gwayo poliisi terina kufuna ludda muno wa NRM kamulekemu oli bw'aba akoze ensobi ogikola ensobi nga gwe omuntu sigamba si kibiina kati eryanyi eriko nkwala mukwate mpola mukwate n'amaanyi kati amaanyi gukapima otya oli akozeseza amaanyi okwata omuntu eyo oli ali mu action eyo yasalawo action yakola kubanga tuyinza gamba ono mukwasiza amaanyi tomukwasiza amaanyi ekikulu kulaba mbu tukkiriza mbu tukubiriza abawagizi baffe balime kubeera mu mirembe oba osanga nga bakuba poliisi ng'amayinja kyo kibi kubanga ne poliisi oba omukubye ejjinja yolowooza nakuba ki no tulaga ani akoze ensobi poliisi erina obukulembeze bwayo oba omupoliisi kubanga oli omupoliisi abeera eri ku gundi ku luguudo oluusi byakola teba tebivudde ku bakama be kati oba tugamba omupoliisi oyo yakoze ensobi ne tukiraga era poliisi buli gyekangavula abapoliisi bannaayo oba amagye mulaba abantu babeera mu court martial nga babatuuteyo okwakola ki nga basirikale babeerawo ne court martial nga baba akoze ensobi oli baba akoze ensobi nga nekirabika mbu yakoze ensobi poliisi oba amagye nga alina engeri gyekatwalamu abantu abakoze mu nsobi mu bannaabwe. I didn't listen in to everything but taligenda Oluganda kale nkamba gambe nti byempulidde abakulu babagamba ebisinga bya bulimba si bye tukanyizaako in fact tukanyiza ku kintu kyonna kyonna ekiri awo kubanga ffe tuzze wano okubagamba nti bagoberere amateeka n'okusaba akakiiko k'ebyokulonda okubeera fully in charge of the election kubanga akakiiko k'ebyokulonda ke kamanaginga elections zino ke kasetinga guidelines n'ebirala bwe bityo. Ensonga enkulu gye tubadde tubagamba nti etteeka lirina okuba nga lyapplyinga oba bw'oba nga wakuyimirira mu tteeka okuyisa ebiragiro oba okukwasisa amateeka kirina okubeera ng'okikola mu ngeri eri fair eri equitable eri abantu bonna bonna. Era mubalabe aba poliisi tubadde tubabuuza lwaki NRM yekola processions nga tebagigambako buli wamu muli bannamawulire buli webagenda bakola processions ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo. Era ekyo ekibuuzo tukyakibabuuza kubanga era bavayo ne bagamba nti processions teziri allowed tezikirizibwa naye ate nga NRM esobola okukola processions mu districts 5 mulundi gumu nga poliisi n'amagye bibakuuma. Ffe waffe babeera bakuba amasasi tiyagasi bamenya abantu amagulu n'ebirala bwe bityo. So ensonga etugiremeddeko nnyo era ne tugamba nti meeting eno gye tubadde tuzeemu si yakukola amateeka kubanga wano olukiiko luno lubadde terusobola kukola amateeka amapya. Etteeka likkiriza processions naye kye balina okukola kwe kuzirregulatinga so si kuziyimiriza. Ng'ekitiibwa Katikkiro gye buvuddeko n'agamba nti rallies oba political campaigns si kugenda mu church. Abantu babeera excited naddala president waffe buli wagenda mulaba abantu bavaayo mu mitwalo nga baagala kumulabako okumuwubirako. Tosobola kugamba nti mtatambulire mu motoka ng'atuddeeyo wansi nga tebasobola mulaba n'ebirala bwe bityo. So ekyo tetusobola kukaanya nakyo era tubagambye nti bagoberere amateeka ba implementing etteeka baleme okubeera nga bo bavaayo okukola amateeka amapya. Ddala ekisingira ddala obukulu tibaba baagala ku applyinga etteeka lyonna bali applyinga ku bannayuganda bonna kyenkanyi
tosobola kugamba nti yo NUP tekirizibwa kukola kino era n'ekyo kya drills kibabulidde abantu baffe bangi bali mu makomera mbu badrillinga musimanyi bakola parade y'amagye abalina mubala buli lunaku nga bakola parades badrillinga bo bakola drills enyini ffe zitutakola nakukola naye togenda bawulira nga bakyogerako ekyo n'ebirala bwe bityo tuvumiridde nnyo ekikolwa kati abawagizi ba NRM batandise okubatambuliza mu motoka za poliisi okubatwala ku rallies ezo tutanye okulaba ebifaananyi buli kawungezi nga NRM eraga nti erina abantu bangi abaze ku rallies zaabwe naye kirabika abawagizi be batwala ku rally eno be batwala ku rally endala kubanga babaferinga muze mubiraba ekyo tekyalibadde kizibu. Of course ekizibu ekikirimu ntubakozesa sente za muwo omusolo kukola ebyo byonna mulabye kati basabe supplementary budget mubalabye buli we bagenda kati bagezaako kugulirira abacandidates baffe baba ofalinga sente mpitirivu nnyo bacandidates ba NUP sente Museveni zakozesa mu ebyo byonna zange naawe za muwo omusolo kakati n'ekyo ekyokuferinga abantu bwe bakikola naye ate kati beyongedde ku step endala ne batandika kubatwalira mu motoka za poliisi so nakyo tukivumiridde nnyo netwogera ku nsingi nnyo kati nga banamagye bemulabye abavaayo nga bawagira Museveni kyere abapoliisi n'abalala ensonga ezo tuzogeddeko ba RDC n'abalala bonna abaali badde bakolera gavumenti muze mulaba baakawo nga bawandiika amabaluwa nga bagamba nti amasomero ko olunaku Museveni wanabeerayo tegenda kusomesa abaana bonna bagende ku rallies abasomesa bonna bagendeyo n'ebirala bwe bityo so turaisinze zino ensonga naye kyenjagala bategeeza tetuzi raisinze just mu meeting eno naye tubadde tubawandiikira buli kibeerawo tuwandiika complaints ezo kubanga tuba twagala kusigala ku record tubagambye era chairperson w'akakiiko kano naye nakkiriza nti etteeka likkiriza abantu okola ki okusigalawo meters 2 so nitubagamba kiwala nabagambe nti tubadde twagamba bagoberere etteeka nga bwe liri era ne tumugamba nti bw'ovaayo n'ogamba abantu nti baveewo bonna bagende abantu batandika kwebuuza kiki kyoyagala okukolera mu nzikiza so abantu baffe tubakubiriza babeere ba mirembe naye bakole ki basigalewo ng'etteeka bwe lirambika bulungi nnyo ensonga y'embwa ne violence tiya gasi bombs ze bakozesa okubisa abantu amasanyalazi byonna tubyogeddeko era ne tubagamba nti baleme okutunulira NUP nga banalukalala nga terrorists batutunulire nga political party eri mugezaako okukola political activities zaffe ziri legitimate era nga twagala kukwata obuyinza mu mateeka ekyo tugenda kukiraba mu ngeri gye bagenda okweyisa moving forward kubanga ffe kye tubasabye timutambulire ku tteeka mugoberere etteeka kyerigamba kye muba mukola etteeka bwe liba ligamba nti first of all fenna twenkana wansi w'amateeka gwe nogamba mu aba NUP tugenda balisa akakanja bwe mukola procession naye aba NRM tugenda baprotectinga ekyo tekiba kyabwenkanya soka tulabe eneeyisa yaabwe yegenda odetermininga naye era tubagambye nti kati eno meeting ebadde yakusatu tubabulidde meeting eno nti meetings zino kati 2 ezasooka tezirina kyezituyambye kubanga twajja wano era abapoliisi ne bekomitinga era bwe twadda mu field ne mulaba byonna bebadde bakola so katusuubire oba oli awo nti after today banaatereeza muko twaberedde mu ndeeyo bayogedde ku creation of new polling stations and whatever what is your kakati ebyo mbadde njogera ku bintu ebyo ebibadde bikwata ku fujjo lye batukolako twogedde ku ghetto structures ezo abagenda bakola activities we tubeera ne twogera ku routes okutuyisa mu makubo agawala ne twogera ku civil servants n'ebirala naye ate waliwo n'ensonga endala ez'essimba zitwogeddeko ezikwatagana ku kalulu kano ke tugendamu twogedde ku ngeri gye baleeta buno obuuma bwa biometric machines ne tubategeeza nti bannayuganda abasinga tebamanyi ki ekigenda mu maaso era ne batuwa obweyamo nti bagenda katutandika kuyigiriza abantu bwe bukola n'ebirala bwe bityo naye ate tukyalina ebibuuzo bingi nnyo nga mwotwalidde etteeka ki lye bagenda okusinziirako tubadde tubabuuza buno obuuma bubiri bwe mugamba okutwala ku polling station bwonna bwe bufa ki ekigenda kubeerawo n'ebirala bwe bityo bwe twogedde ku nsonga ya register ne tubagamba twagala register eyo mu bwangu ddala eri final twogedde ku nsonga ya tally sheets ne DR forms mu kalulu akaggwa n'obululu bwonna bwonna obaddewo electoral commission tetuwa tally sheet per district okulaga buli candidate akoze atya naye etteeka liragira nti balina okutuwa tally sheet eyo era tukibagambe twagala tally sheets ezo etteeka ligamba nti bwe mumala kulonda DR form oba declaration of results form y'eyo polling station eteekebwe mu kifo
abantu bonna basobola kulaba nti buno bululu candidates bwe bajjeyo era nakyo tubagambye bakikole ku mulundi guno. Twayogedde ku nsonga y'okudenominatinga abakandidate baffe bye mubadde mulaba ne rulings ez'enjawulo ze tutanafuna okwesanga abakandidate baffe abamu bali ku bunkenke tebamanyi akakiiko kanaatuwandukulula oba nedda ne tubagambye byonna byebakola bikyamu. Ne twogera ku nsonga y'abakandidates baffe abamu be balemesezza okukampeininga mu prisons areas ku police barracks n'ebirala era ekyo nakyo ne tukivumirira nnyo. Ensonga endala gye twogeddeko mu bululu obuwedde mu kirabye nti Kampala ne Wakiso ebyokulondesa bikyuka leeti era ne baba basoma results batandika nga basoma za Amudati owulira nti bali Kabera Maido tebaagala kusoma results ez'e Kampala ez'e Wakiso ez'e Buyikwe awo wali badde osuubira nti results zesooka okuyingirawo. So nti katusuubire ku mulundi guno ebyokulondesa bigenda kutuuka mu budde mu Kampala mu Wakiso n'ebitundu byonna ebiri kumpi ate n'awalala onaona bituuke mu budde bannayuganda basobole okulonda n'okumanya results zaabwe entuufu. Twogedde nnyo ku nsonga ya transmission. Results zino zitambula zitya okuva ku polling station okutuukira ddala ku National Talent Center era ne basuubiza nti bagenda kufunayo olukiiko olulala naye ensonga eyo ebeera ensonga nkulu nnyo kubanga bannayuganda abasinga ono Comrade Katana last time yali ku Talent Center buli omu ng'abuuza results zino zivaawa ze musoma nga abantu oluusi tebategeera bwe zitambula era abantu ne batuuka n'okulowooza nti babeeraawo just ne basoma bye basomye. So etulundi guno twalagadde abantu baffe bonna bamanye results zaabwe bwe ziviiridde ddala ku polling station okutuukira ddala ku Talent Center. Mwebale nnyo. Ekyo saagala kukyogerako kati kubanga twagala tulabe implementation yaabwe moving forward kubanga ffe kye tubagambye ekisingira ddala obukulu kwe kuba nti etteeka bwe liba tteeka liba lirina okuaplayinga ku bantu bonna mu ngeri emu era katulabe ekyo bwe kinaabeera bwe kinaatambula. So ladies and gentlemen, we had a meeting with the Electoral Commission. This is the third meeting taking place since the election started. Unfortunately, many of the times we come complaining about the same things only for the situation to get worse. By the time we had the last meeting, nobody had died in this electoral season, but so far, you notice that in Iganga we lost a comrade called Message Okelo. Recently also we lost someone, Hassan Kalunji, who was shot with a projectile in Kawempe and he passed on after battling with his life in the hospital and all that. So we've raised many things, but in brief we requested the Electoral Commission to be in charge of this election. Anybody who sees what is happening may think that we are in a war zone, and yet an election should be peaceful, it should be free, there should be free expression of the people. Of course, the police was talking about the issue of processions and claiming that they are illegal. First of all, processions are not illegal, they are within the law. The role of the police is to regulate, not to ban processions. And that is what we made very, very clear. We also made it clear that the law must not be applied selectively. You cannot say that NUP cannot hold rallies when every day you see NRM and its candidates holding rallies under the protection of the same police and military. We also condemned the emerging trend of NRM supporters being ferried on police trucks and military trucks to go and attend the rallies of NRM, which breaks every single law on the book. We, of course, condemned the excessive use of force, tear gas, dogs, sound bombs, using vehicles to knock our supporters, and all these things that are happening on ground. We condemned that. We talked about the role of RDCs and other civil servants. You've seen different cows, chief administrative officers inviting people to attend Museveni's rallies without fail and all that. We condemned that duplicity. You've seen different UPDF officers openly campaigning for the regime, which again breaks the law. We've talked about the illegal, this issue, for example, of unlawful drilling, which you've seen NRM candidates do and NRM supporters do, and yet our people are in detention over similar things. We've condemned that in the strongest terms possible. We've talked about these ghetto structures who often go ahead of us or where we are going and disrupt our activities. Also that we condemned. We talked about the question of longer routes, which are usually given to our candidate. And of course, generally, the double standards exhibited by the police and the military. I can say for sure that our commitment as NUP is to be peaceful, to be non-violent, but we are firm in observing what the law says.
Yes. Your candidate has always been Whether the meeting has been successful or not, based on how the police and the military will conduct themselves moving forward, and what we shall be hearing from the Electoral Commission. Because we expect that when these violations happen, the Electoral Commission should be able to come out firmly and condemn what is wrong and uphold what is right. your candidate has always been accused of. Nsoko Luganda, okay. Tubadde leero ne meeting ne yes agent candidate Mugisha Muntu tubadde ne meeting ne Electoral Commission leero fe ensonga yaffe badde ku mateeka ebbanga ttono nnyo abe security abamagye mukyala na Reiso n'omwami omulala bavayo ne bategeeza abantu tiwomala okulonda va ku polling station ne Electoral Commission chairman naye ne tulaba nga naye ayogera confirming kiri so fero tuzze n'amateeka kikyegogera etteeka segundi Presidential Act section 31 subsection 4 egamba nti omuntu yenna nga amaze okulonda asobola okuddawa ebweru wa polling station eyogera meters 2 okuva ku desk eya presiding officer asobola okuyimirirawo oba asobola okutuula so kati fe ebadde ensonga fe nga tubabuuza biri byonna bye mwogera biva ne baga nti olaba ne tubaga nedda okulaba tulaba naye mmwe bye mubadde mwogera bulijjo ne poliisi ekootinga amateeka baga kino bakigaana lwa amateeka kati etteeka lino lyogera kino lwaki mmwe mugamba tukole otherwise tuvuddeyo nga tukiriziganyiza era ne omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda ajja bagamba nti ne chairman akkiriza nti omala okulonda kasita oba ng'oli meters 2 ebweru wa polling station osobola okubeerawo n'olinda akakululuko n'okakuuma eyo ensonga ey'okubiri gye tubadde twogera nti amateeka gagamba polling stations lero batugambye nti ziri emitwalo 5 ngate fe projection ya mu strategic plan bagamba basuubira zijja kubeera emitwalo 4,200 ne tubagamba nti okay amateeka gagamba nti mu gazeti nge polling stations zino ng'okulonda nga abantu tebana nominatingibwa aba presidential candidates nga tubabuuza zino polling station mwazigazetinga ekyo kyo tebakizzeemu ekitegeeza era tebazigazetinga kati ziri emitwalo 5 tetumanyi ziri luddawa tubasaba parking lists nazo tezinnakola ki tezinnafuluma. Yes. Yeah. Okay. So we have had a meeting today with the Electoral Commission, and one of the things that ANT has raised is on Section 30, Presidential Act, Section 31, subsection 4, which allows a voter or a citizen of Uganda that after voting you can stand or sit 20 meters away from the polling station. Recently we had the Colonel General Reiso and then later the Electoral Commission chair saying that after voting you go back home. So we have agreed that the law says you are free to go back home and you are also free to remain at the polling station. So we have agreed on that, and I think the spokesperson of the Electoral Commission will also enlighten that. Secondly, the issue of the polling stations. The law says, and that is Presidential Act subsection section 29, subsection 1. It says it allows it instructs the Electoral Commission to gazette the list of polling stations 14 days before nominations, but we are putting them on task to explain, did they gazette the polling stations? The answer is no, they didn't gazette, and now they are telling us that we have more than 50,000 polling stations. So we are asking them that, but you didn't gazette these polling stations. Yeah, briefly, those are the issues that we had. Luganda. Okay. Nze Salongo Ddungu George Williams Zikuzza nga ndi wano nga nze wa kibiina ekiyitibwa RPP ekya president akyasinga okuba n'enkola enoonya akalulu abalala gye batategeera naye nga erigenda kumutuusa ku kalulu Bulira Frank Kabinga. Ekyamazima ku bintu byonna bye tubaddeko saba munzikirize njogereko kuba ebirala babyogedde tuli bya reputation. Njagala kwogera ku kigambo ky'obuuma buno bwe bayise biometric machines.
tuzze wano ffenna nga tubuulira naye nga bwe twabadde tutambula mu nkiiko bulijjo nga electoral commission etutegeeza nti aba agenti baba presidential candidates buli ekinaaba kigenda mu maaso bajja kubanga batwengeejinga tubeere nga tuli kimu ku bo. Naye tugenze okutuuka wano mu lukiiko lwa leero si bye babadde nako naye babadde batunyumizaako bunyumiza nti obuuma obwo bwatuuka dda wano era baalonda dda n'abagenda okubukozesa. Naye ekikulu kimu ku bye ŋŋambye omukulu nti tulina okutya okumanyiddwa mwenna ne bannamawulire nti fe ab'opposition tukimanyi bulungi okutya kwaffe kwe kw'okuba nti tuli mu muzannyo oguli nti alonda rifali agenda okufuwa omuzannyo guno ate amulonda naye candidate ng'abalala. Naye ne tumugamba nti ate tekyandibadde kya bwenkanya kwongera kututiisa kuba nti balonda abantu abagenda okuoperatinga biometric machines ezo ng'ate nabo tetutegedde ennonda gye bakola ki gye bagenda kulondebwa. Omukulu kyatugambye nti ekisooka agenda kufuna obudde agenda kutuyita okusookera ddala okutusomesa n'okutulaga engeri obuuma obwo gye bukozesebwamu ate n'okufuna abantu abanaabooperatinga nga bali kitundu ku ffe awo ke tufunyeemu ku katundu ako kenjagadde okubagambako. What I'm going to talk about is only about the biometric machines. We've come here not knowing that they have already even picked those who are going to operate them, but we've been informed that the Electoral Commission has already picked even those who are going to operate the biometric machines, and yet they had already informed us that everything that will be concerning with the elections, that we shall be part and parcel of it. But we've agreed that the chairperson of the Electoral Commission is going to invite us, first with us the agents of the presidential candidates, so that we get to be sensitized about the operations of those machines, and later on to see how the residents and the voters will come to understand how they are going to be used in order not to rig the elections to the NRM president. Mwebali. Tandike na Luganda. Bampita Simba Elisha obe Elisa and the agent wa presidential candidate Ayton Joseph Mabirizi owa CP. Omulama gwatambulirako gwa federo kugabana buyinza. Era ekyo kikulu nnyo kubanga tukooye okusabiriza President Museveni nga sente zonna yazikontrolinga era yazigaba. Tubadde wano mu meeting eno nga ekikulu mukyo tugambye chairman wa Electoral Commission atugambire ku poliisi erekerawo wakiri okukozesa live bullets ku bantu abali ku rally kubanga abantu bano babate si ba terrorist bazze kuwuliriza abantu be baagala kale si kyabwenkanya poliisi ogenda mu maaso ng'ekozesa amasasi gennyini ku bantu abazze ku rally. Ekintu ekyokubiri era nga kyenjagala okwogerako ekisembayo, chairman yatugambye nti obuuma buno biometric voter verification kits bwajja era bugenda kukozesebwa mu kulonda, naye tebugenda kukozesebwa okutransmittinga results okuva ku polling station okutuuka ku server paka ku National Tally Center bukubanga tebukozesa ki internet. Naffe ne tumubuuza era nga kye kibuuzo ekisigadde mu ddiiro, obuuma bugenda kukozesebwa kulaga muntu nti ye mutuufu agenda okulonda, naye results zigenda tambuzibwa zitya okuva ku polling station okutuuka ku National Tally Center, kubanga amateeka gagamba nti chairman wa Electoral Commission is the presiding officer of a presidential election. Kitegeeza nti bw'anaaba abala obululu kye bayita tallying alina otulaga ku National Tally Center DR form emu ku emu
ekitasoboka. Ne tumusaba nti bw'anaaba alangirira obululu agezeeko okwanawunsinga results district by district tusobole okugoberera nga ba agents ba presidential candidate. Erinnya lyange erinnya Ojobira Augustine era nkiikiridde candidate Nathan Nandala Mafabi. Olukiiko lwe tubaddemu ne Electoral Commission mubaddemu ensonga nnyingi enkulu, naye ensonga nga 2 oba 3 zengenda okukoonako. Ekisooka tutunuulidde enkola ey'obutayigiriza bantu oba ey'okusensitizinga abantu baffe nga tulaba nti eddiridde nnyo emabega era abantu tebamanyi na kyakkola nga biometrics zino ezazze n'ababaka ba palamenti tebamanyi zikozesa, era ne chairman kennyini owa Electoral Commission akonfirmize gye tuli ng'alaga nti naye kennyini ebyuma ebyo tamanyi bikozesa, era bagenda kufuna omusomo ogw'okulaba nga okusookera dda staff ya Electoral Commission babayigiriza okukozesa ebyuma ebyo kuba byazze, nga twabasabye ebyo byonna nga bigenda mu maaso ne ba presidential candidates balina otegeera biki ebigenda okukozesebwa nga babalonda. Ekyo kiyambeko omuntu okakasa ekintu kyagenda okukozesa oba kye bagenda okukozesa nga bamulonda ku lunaku 5 January. Ensonga ey'okubiri ekwata ku mbeera eya poliisi oba abantu abagenda bakubagana mu rallies. Kubanga FDC tubadde ne concern we twali Hoima twalumbibwa abantu 2, asooka ye police owokubiri ye NUP. We twatuuka side z'Ebutebo ate ne tulumbibwa aba NUP era abantu baffe ne bakosebwa. We twatuuse era olwajjo wano ekyaddondo aba NUP era ne batulumba, abamu ne babakuba ne bakosebwa. Twali side z'Ebusoga side z'Ebuyende NRM netulumba era abantu ne bakola ki ne bakubibwa. So olwaleero ensonga etugireese mu maaso ga kakiiko k'ebyokulonda tukakasenga ebibiina we babisazeewo tulwane tufuneyo olunaku nga lwakwekuba, naye tubadde basanyufu nti bannaffe aba NUP bavuddeyo ne beetonda ku lw'ebyo ebyaliwo, era omuntu asigadde nga oba nkiyita emputtu abadde wa NRM yakiraba nga kya bulijjo abantu okwerumba ne batuuka n'okuttiŋŋana. So ensonga eyo tugivumirira nnyo ey'okulumba ab'ebibiina oba okulumba pulezidenti waffe Nandala mu rallies ez'enjawulo waateekeddwa okubeera. Ensonga ensembayo gye ngenda okwogerako ekwata ku register. Register we twogerera baatugambye abalonzi bali mu 5,863 polling stations, sorry, milioni 21 ndowooza lwe Luganda mujja kunsonyiwa. Abalonzi bali around milioni 21 n'obutundutundu. W'otunuulira polling stations ne tubala polling stations emitwalo 5 kanaana mu okay something there. Tugenda okubala abalamu nga wobala 9 hours polling stations ezo kitegeeza buli polling station abantu balina kuba 7 n'okweyongerayo okusinziira ku nteekateeka yaabwe. Naye nga wobala n'enteekateeka ya biometric machine abantu bajja buli omu ajja twala ekitone ennyo dakiika 3 okulonda. Kitegeeza buli polling station tuyinza okubeera n'abanaalonda abantu nga 2 ku 3, naye ng'ate mu nteekateeka ya Electoral Commission buli polling station egenda kubeeramu abalonzi 607. Naye ng'ate waliyo n'ebifo ebimu birimu abantu nga 1,000. Tulina omuluka nga gwa Kasubi district namba abalonzi balimu 5,000. Kati w'otunuulira enkola eyo Electoral Commission tugisabye nti nga we mutanaba ku gazeti nga amateeka gabalagira gazetinga polling stations ne ba candidates baffe nga obudde bukyali temunabakola gazeti eyo
tusobola okubawa omwaganya mugende mwongere okutula mu polling stations ezo buli polling station ebeere ng'esobola okwaccommodatinga wakiri abantu bibiri ekyo kituyambe abantu okulonda effectively and efficiently. So I'm a representative of candidate Nathan Nandala Mafavi. Today at Electoral Commission we have had a number of issues that are pointing towards the coming elections. One of them is the issue of the register vis-a-vis the polling stations. You realize that we have a total number of polling stations about 50,000 plus. And you will come and see that we have a total number of registered voters at 21 million plus. However, their projection is that we shall have between 600 and 700 voters per polling station. When you calculate this amount of time given to us from 7 a.m. to 4 p.m., it means every polling station, if we are to look at the biometrical machine that will be used or applied on that day, each person will take a minimum of about 3 minutes to cast their vote. This means we will have about 200 to 300 people casting their vote per polling station. And now that disenfranchises about 300 to 400 people. So literally, Electoral Commission has disenfranchised over 400 people before even the elections go on. So we have asked them that even if we had as many polling stations as possible, so that people can elect their people effectively and efficiently, so that the time given to us from 7 a.m. to 4 p.m. is adequately enough for all Ugandans to cast their vote. So we have left it to them. Let them think about it. Thank you. You're welcome. Yes, good evening. Erinnya lyange nze Sharif Sentongo Nambale, Secretary General wa National Peasants Party ante official agent wa candidate Kasibante. Nga bulijjo sabbiiti ziweze 9 mu kyalulu. Electoral Commission nga bwekole tuyise twogerezeganyemu. Tubadde n'ensonga nga 3 ez'essimba. Ensonga esooka yeya biometric machines oba obuuma obw'abakakensa obugenda okukozesebwa mu kukuŋŋunta abalonzi okulaba nga ku luno mbu akalulu tekabbibwa. Ekyokubiri kwe kubeera n'obukuubagano wakati wa Uganda Police ne opposition parties. N'ensonga eyokusatu kwe kubeera nga ebitongole bya gavumenti nga poliisi byetaba nte mu kuwagira candidate omu nga nte ebibiina tebikkirizibwa, ebitongole bya gavumenti oba abasirikale tebakkirizibwa kwetaba mu kalulu. Ekisinza okuneewuunyisa ennyo ye mukulu Ande Mwesigwa bwe tumukunyizza ennyo ne tumubuuza Frank Mwesigwa bwe tumukunyizza ennyo lwaki emmotoka za poliisi zeetaba mu kusomba abawagizi ba NRM, n'atuddamu nga n'okubalaata abalaata nti poliisi bakazi baabwe nabo balina ebibiina bye bakola ki bye bawagira, era y'ensonga lwaki emmotoka za poliisi zisomba abawagizi ba NRM zibatwale kulaale zaki za NRM. Ekyokubiri kwe kubeera nti ebyuma ebigenda okukozesebwa mu kukuŋŋunta obutuufu bw'abantu oba ddala balonzi, kubanga chairman wa EC atunyonyodde lwaki ebyuma ebyo byaleeteddwa na mugaso ki gwe bigenda okukola. Wabula mu byatunyonyodde tujjeeyo resolution namutaayika ne tubategeeza nti ekiseera kye tubuzaayo eky'ennaku 40 tutuuke mu kalulu, bannayuganda beetaaga okubabuulira
omugaso gw'ebyuma bino baleme byekangira wali ku station. Era ne batusuubiza nti bagenda kukola okusomesa bannayuganda okuva ku buli nsonda y'ensi gyetandikira paka gyekoma. Era tugenda batunulira n'eriiso jjogi tulabe oba tebaabireese buleesi oba bagenda kubuulira bannayuganda omugaso gwaki gwabyo. N'ekisembayo bwe bukubo buli wakati wa poliisi n'ebibiina byaki by'ebyobufuzi. Eyo gye tubadde tunyize poliisi ne tuginyiga okubula mukulu Frank Mwesigwa wadayagala kuddukayo eyo kubanga akkiriza nti mu butuufu bye bakola babikola nabo ndowooza nga oda zibasusseeko. Era omukulu chairman w'ebyokulonda amugambye nti tayagala kuddamu kukiraba nga batta abantu baharasinga abawagizi b'abacandidates. Mwami Mwesigwa tusuubira nti ku luno agenda kweyisanga citizen waki w'eggwanga omutuufu. Ekiddiridde bwe tubadde tufundikira olukiiko olwo tusuubiziddwa akalulu k'amazima n'obuki n'obwenkanya. Kati ekiseera kye kino bannayuganda bateeke Electoral Commission ku minzaani kubanga buli kimu tukyafumiitiriza bufumiitirizo bakinaaba. Naddala akalulu kano nga kakyekubidde ku luuyi lumu. Omukulu omu akwata ssente mu ggwanika ly'eggwanga n'azikozesanga bw'ayagala. N'osanga abayimbi nga beewaana nti nze nafunye obuwumbi 3, nze nafunye 4. N'omubuuza wabujjewa nti nze baŋŋambye nnyimbe. Kaakati ezo ssente ziva mu ggwanika lyaki lya ggwanga. Twalu ak'amazima n'obwenkanya ffe gye tusinze okuyimirirako. N'olwekyo ndowooza ne bwe nkomawo. Namugambye dda ye gains yazitegeera bano be bamu kuba protecting gains yakalaba ba president bawujja musanvu oyo Kingdom yaliyo mpola sebo twaliyo bana bakukedde olukeera nga wakava ne muhane munu bwoti Museveni alwanire buli omu adde ng'oko Bimogire wantu wali mawulire bagaba wadedda ati zimfundikira mfundikire wande mu meeting na second bill tujja kuba tumaze wande mu meeting babe bawadde byonna emphasis in the meeting amasavu gona agaba bagawadde katenze mbabe magumba goka bichibye mukanyiza ko ya tusubire ki The media, thank you so much for supporting the Electoral Commission in its work. As you are aware, this part of morning and the afternoon for 4 hours we've had a meeting with the agents of presidential candidates, the Uganda Police Force and the Electoral Commission, and a number of issues were raised, quite a number, and I think the people who have spoken to you already who are in the meeting have highlighted those issues. But going forward, what the most critical and positive outcome is the realization by all the participants in the meeting that we cannot allow ourselves, we cannot allow the trend the campaigns have taken of late to continue. And therefore, every stakeholder who's involved in the campaign process must play a role in drawing it back and ensuring that the ugly scenes of violence, bloodshed, even loss of lives must come to an end. That from now on, let us move on a new trajectory of ensuring that there is peace, there is harmony during campaigns, and that the people of Uganda should not be put on tenterhooks to think that the way things are moving, we are likely to have instability in the country because of this electoral process. So we have, the parties have agreed that all of us have a role to play in ensuring that we don't see a repeat of what happened in Kayunga the other day, where one life was lost, and the other things that we have been seeing around.
And I want to thank the people who turned up, the agents of the presidential candidates, for having made that undertaking, for having made the realization that the kind of election we want in this country can only be determined by ourselves, and how we conduct ourselves on the choices we make, whether to obey the law, whether to conform to the guidelines or not, and also whether we act with decency and civility and courtesy, and to avoid the kind of tone, rhetoric, or language that might incite some kind of feeling of militancy or anger or frustration among our supporters, because some of our supporters hang on to the words of their leaders, and therefore we have urged them that they should they should urge their candidates to ensure that the language they use, the way they conduct themselves, will determine largely on how peaceful the whole campaign process will be conducted. The matter of the polling stations, you can publicizing the polling stations. Do you have this money, and if not, how much do you need? And then 600 to 700 people. The political parties are worried that with the biometric system, it could take a lot of time leaving out people outside doing the sensitization with the biometric system. Well, first of all, I think you remember, was it yesterday or the other day, Parliament approved the supplementary budget for the Electoral Commission to address all these outstanding issues that the Commission has to deal with before we come to polling. So we now have the funds, since government has now approved the supplementary budget, we believe we now have the funds that are required. Secondly, as you are aware, these biometric kits have already arrived in the country. And thirdly, you recall, those of you who have been participating in these elections, that previously the polling station in urban areas could have as many as 1,200 voters in a number, one polling station. In the rural areas, the polling station could have about 900 voters on average. But we said, in order for us to effectively put this biometric kit or system in use to achieve the intended purpose, where we make sure that one person gets only one vote or one ballot paper and does not attempt to come back, where we make sure that the only ballot papers that will be counted are those which were authentically issued to the verified voter. So we realized that in order for us to handle that effectively, the current numbers of 1,200 are not tenable to allow the smooth or proper utilization of this system. So we reduced the number to 600. We took into account the fact that polling starts from 7 to 4 p.m. Those are about 9 hours. 9 hours times 9 hours 60 minutes, that is about 540 minutes. Now, if we improve and in the training, we are going to emphasize the issue of speed and efficiency, so that one voter does not take more than a minute being verified, okay? Then, that's why we decided now to reduce the number of voters to about 600. You get me? And as a result, we have had to split those polling stations which had more than 600 people. Now, that has resulted into having more polling stations across the country, from the projected 42,000 in our roadmap to now 50,539 polling stations. Now, we are going to make sure that these numbers, assuming all the 600 voters turned up at a polling station, we believe we can handle them within these 540 minutes which are available. Mind you, the law says that if voters are at a polling station at the dot of 4 p.m., they were at a polling station in the queue, but they have not yet had the opportunity to cast their vote, they are allowed to vote. For voting in some areas where voters turn up in huge numbers or in big numbers, and the process has not yet been completed by 4 p.m., they can go on voting up to 5 and so on. So that is one thing I want to clarify. However, the voter will not be allowed to cast his or her vote is one who comes after 4 p.m. Now,
Because of that, therefore, we required more money from what was originally budgeted for if we are to have 42,000 polling stations. Now that we are going to have 53,000 polling stations plus, it means, one, we are going to recruit more polling officials, we must have more ballot boxes, we must have more everything, in other words. So that's why the budget has gone up. We have the money, government has given us the money, and we're going to make sure we do that. The same goes for gazetting. Because the number of polling stations have gone up, we also have to do a regazetting of these polling stations and tell the country that we now have so many polling stations officially and legally. So for us, as far as we are concerned, we are prepared. How much? From what money? I cannot tell you precisely the increment by how much this has gone up, but all I can say is that we have now enough funds to address this issue, and we are going to cater it. We are going to handle it appropriately. Chairman, you talked about the issue of procession. Did you talk about it? Did you discuss Oh yes, it was raised. That was one. And you said that the candidates should not attract a crowd, these crowds along the road, but they should find them at the venue. But sir, you also know that these people are not called. They just gather and they just follow. How are you going to ensure that the candidates move straight to the venue without these crowds? Well, first of all, you see, we have told the agents of the candidates that, look, if we want a smooth process, if we want a peaceful process, you must work towards that peaceful process. Candidates should urge their supporters through their agents in the districts that please send out announcements on the radios, on so on and so forth, or using all media platforms, that our candidate will be in this district on such a day, and the designated campaign venue is such and such a place. Please go there and the candidate finds you there. Haven't you seen some candidates who find their supporters in big numbers at the campaign venue? Does every candidate move with his or her supporters to a campaign venue? Is that what happens? So we have said, since there are those candidates who find their supporters at a campaign venue, it means all of us can do that. How do those people do it? You just urge your people that let me find you at a designated campaign venue. And we have told the agents, tell your candidates, let them appeal to their supporters. Please, when you follow me in these big numbers, you are going to attract security. Because security has cautioned us, the Electoral Commission has given us guidelines that we should avoid carrying out processions along public roads because we are disrupting other road users. And secondly, you cannot guarantee that all these people who are involved in this huge procession, riding motorcycles, that they are going to be careful, you have seen some of them knocking each other and so on and so forth. So that's why we have said, let the candidates or their agents or the respective political parties play their role and encourage their supporters, urge their supporters, caution their supporters. Please, this business of following our candidate is not allowed because you are creating something that the law does not permit. Thirdly, we have also told them, when a candidate gets to an area, maybe a trading center, he finds supporters gathered. There's no harm in you waving at them and saying hi to them. But the moment you stop and start addressing them, when you know your designated campaign venue is ahead, then you start moving at snail pace, at low speed. Then you attract all these people to follow you. So that's why we are saying the candidates, their agents, the political parties can prevent creating an environment which has given rise to the kind of ugly scenes and scenarios that have been unfolding before our very eyes. I think it can be done. And I think from what I picked from them, I don't know what they have told you here, that what I picked, that all of them went out, because we sat for 4 long hours. At least I could ensure that things go smoothly from now on. Chairman, you talked of sanctions for those presidential candidates who do not follow the law. You said the law will follow them. Yeah. You see, I told them, please pull back before you are pulled back. Let the candidates pull back themselves and say, and I told them, you see, in life, whenever you want to achieve something,
you must also sacrifice something. We told them, look, whereas the candidates feel when I stop at this trading center, where there are huge numbers gathered, I should have an impromptu campaign rally. But you are in the middle of the road. You are in the middle of the road. That's why you have found these people gathered in the middle of the road, by the roadsides, so you can only park on the middle of the road to address them. Why don't you at least sacrifice and say, whereas I would have benefited from addressing a rally of this gathering, but because it might attract other consequences, let me not do it. So it's a question of responsibility on the side of each one of us. What should I do now that may not create another a scenario which promotes other things that we have been trying to avoid, which we talked about in the Electoral Commission? Yes. To act within the law and apply sanctions. What they are kokange kama kange. Chairman Muruganda. Imagine what may evolve out of this kind of gathering. 7,000 voters in one party from morning up to the time of counting. Can anyone say, can anyone predict what may or may not happen in that kind of environmental circumstance? And secondly, even given that limited space, where would they be reasonably and comfortably